Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwonna tutunuulire Gonja oyo ayitibwa Gonja. Gonja oyo agenda kuyamba gwe alina ekizibu ky'okubeera nga oliwo okola eddagala nga ligaana okukola ng'omukono gwo tegukola ddagala ng'onaaba eddagala eky'amazima n'osigala nga bw'obadde n'onyookeza eddagala n'otabawo kikyuka kyonna. N'olwekyo oyo Gonja agenda kuyamba ku nsonga eyo ey'okukola eddagala. Ku Gonja kuno tusobola okukozesa akaayi ka Gonja. Bw'oba osobodde okukafuna ofuna akaayi n'okasiba ku mukono, ogwo omukono gw'okozesa kw'osiba akaayi ako osobola okukasibako ng'ogenda kunoga ddagala. Bw'omala oddinoga nga kwekali n'okuliyenga okulinaaba kwonna nga kwekali, eddagala lijja kukola bulungi nnyo. Bw'oba tosobodde kufuna kaayi ka Gonja, funa Gonja yennyini oyo nga bw'omulaba, ofuneko ekikuta. Funako ekikuta. Ekikuta ekyo osobola obyanika ne bikala bulungi. Bwe bikala beera nga obunyiganyiga, funako butonotono buteeke mu kaveera, bukole akatuttu. Akatuttu ako keesibe ku mukono. Osobola obuteeka mu kaveera n'okola akatuttu oba ku kawuzi n'okeesiba ku mukono. Bw'omala okeesibako ogenda okole eddagala ligenda kukola. Naaba eddagala. Bw'oba okola eddagala naye takola, n'onaaba eddagala n'otakyukako mu mbeera zo, beera ng'okola bw'otyo. Weesiba akatuttu ako ku mukono, genda onoge eddagala liyenge nga kwekali, linaabe nga kwekali. Bw'omaliriza okunaaba bulungi kaggyeeko, funawo okatereka. Era w'oddamu okukola eddagala kateekeko. Bw'oba ogenda kunyookeza bunyookeza era kateekeko kabeereko, kajja kuyambako. Gonja mulungi nnyo, agonjoola ebyo byonna ebirimesa eddagala eryo okubeera nga likola, okubeera nga likolera. Gonja oyo ajja kuyamba. Ofuna kikuta nga bwe nkunnyonnyodde. Ekikuta ekyo n'okyanika bulungi n'okinyigaanyiga ne kabeera kaboolo, n'okasiba mu wuzi n'okola katuttwa oba mu kaveera n'okasiba ku mukono gwo n'okola eddagala ly'oyagala okukola, ligenda kukola bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.